Abasuubuzi abakolera mu ttale mu Bulu bajalire gavumenti okubayambe baggule batandike okukola nga bagamba nti embeera gye balimu ebayinze bategeeza nti emmali yaabwe etandise okwonooneka ate basobodde ekyokukola. Ebisangawo wano musana we gwaka ne kubisangawo. Abasawo batubanja emibugu gitandise okuwulira musawo Bamidde mwagala tukole ki? Tubasabye busabe mutuleke tuddemu okukola tujja kubanga ekibadde tukibikira wano nga tumanye nti enkya gugenda naye kati waliwo abagenda abamu ne bagenda mu byalo naye bagenda okudda ng'engoye zaabwe zikoze eki zifunze nga buwaddira mu bantu abala tutaase omusajja omukulu nga nze bondaba okusibirira emberenge zino nga ate nsuulirira mberenge zino manya embeera mbi tulina abaana tulina abakyala babyogere mu kutalo bali bakulira Kayempa Olive nekigalwa mukisa naye tuli bubi bonna tukoze obugumiikiriza tujja kusobola okunaaba mu ngalo tujja kusobola okuteeka masiki ku mimwa gyaffe tujja kusobola okwewa amabanga. Kulembeze w'eggwanga yayogera ennaku z'omwezi 18 19 teri katale ka mu Bulo kaddamu kukola ne tuba nti tuli mu mbeera embi ennyo tusosoleddwa tufuuliddwa abatali bannayuganda tetufiibwako tetwogerwako. Bakulembeze abasinga abali wano tugenda kuteekesa amateeka mu nkola okulaba nga amateeka ga minisitule tugatuukiriza. Tetuyinza kuzanyira mu kintu ekyo kubanga tubonyebonye ebbanga ddene. N'abavubuka nga bakuba bandi abigatte mu kibiina kya Nsanje Brass Band Youth Organization mu kampi bakulumidde abayimbi ne banayavuze okwekusaboka ne babeerabira mu kiseera kino eky'omuggalo. Bwe baba waliyo ebivulu tubabeereramu abamemba ba paalamenti nabo tubabeereramu ne pulezidenti yennyini yali atukozesezzaako. Abakulembedde mu Geoffrey sibakulira bandi ne bategeeza nti abayimbi n'ababandi kumpi omulimu gwe gumu gwakusanyusa abantu kyokka ekisinze okubaluma kwe kubanga gavumenti ebafuddeeko ate ng'etulidde bayimbi bokka. Kino ekyuma kiri ku kakadde kamu n'ezigwamu twafuna looni tubiina ne tubigula bali kumpi kutwala ebintu byaffe ebirala. Era naffe tutegeeza era nga tulabula awo bwe yawadde ssente gwazikwasiza yenna naffe tuli bwetegefu nnyo okumweŋŋanga. Ababandi bategeeza nti abayimbi baneyavuze amasomero ne gavumenti bali mukolo gwe bateeka nga tekuli bandi obula bonna babeerabira. Kyokka n'ekyennaku ekyammazeemu amaanyi nti ne kampeyini ze twali tubeeramu nga tubakolera nga tukola kyokka nazo bagambye nti zigenda kubeera ku ssimu kakati ffe tugenda kulyawa. Bano balaze obutali bumativu ku ngeri gavumenti gye basuulidde mu kiseera kino eky'omuggalo. Tusaba gavumenti nti mutuyambe naffe tutunulwemu nga bwe mwatunudde mbayimbi. Ye Dr. Hussein Mpiso akulira ekibiina kya Kampi Performers Association mu Kawempe ategeeza nti gavumenti ebirundi bingi bwe kituuka mu kuyamba abayimbi amaanyi gateeka ku bayimbi abatumufu abatalina mannya n'ebeerabira. Ffe nga batulese mabega tetulina kye tufunye tukoze tutya bambi abaana bali bubi naye kati ffe tulimu embeera ya covid mazima ddala n'akawunga tetwakafuna. Musooke mutuuke ku ground muve ku badijja abanene abakola amannya kuba gye baatuuka nabo batandikira eno wansi. Muzeeyi Kaguta bagambe tibubeera bwakyama naawe byesige bagambe. Tusuubira nti waliyo omukolo gwonna ogugenda ogwapendinga nga tekuli MC ogwo teguliyo kebeere embaga kekubeere kwanjula kegubeere mukolo gubeere nga gwa byabufuzi guyina okubaako MC naye kakati ba MC ffe nga temutufuddeeko. David Tamale yakusakidde gulino lwakwere TV.